Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Then Jesus set me free. Jevansanyuka, Yesu yandokora. Jevansanyuka, Yesu yandokora. Jevansanyuka, kuba yandokora. Kanimbe, hallelujah, Yesu yandokora. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bannange mujje baleke emirimu, mwebale kujja, kizzaamu amaanyi buli lwojja n'obaako banno n'obasangawo bozza okubaako by'oyogera nabo. Kizzaamu amaanyi era kimalamu amaanyi bw'ojja n'otabaako gw'osangawo. Oyinza obyogera oba obyogedde naye oba owuliranga naye buli lwe mubeerawo munkola bulungi. Ate ne message ne mugitambuza, mutambuza message. Mukama abawa omukisa mwenna, Mukama abongera omukisa. Njogera n'abantu ab'enjawulo, njogera n'abantu okwetooloola ensi yonna. Omuntu n'akubuulira kapasite ye, bagita kaliba, n'akunyonyola nti nze ndi bwenti ne bwenti, nkola mulimu bwe guti, naye weebala ebigambo bye wayogedde. N'ogamba njogedde ekigambo n'ono n'akiwulira, n'akitegeera, n'akijjamu amakulu. Ekyo nkyebaliza Mukama. Waliwo omuntu gwe nsinga obbagamba wano abasinga obunene mwenna, munene alinga bbaasi era mulabi waali. Lecturer asomesa chemistry mu university, naye yaŋŋamba buli lw'oyogera oyogera magezi. Ne ŋŋamba Mukama ekitiibwa nkikuddiza, bwe mba nsobola okwogera lecturer. Ate si wa Makerere, Makerere temusobola, Makerere temusobola. Simanyi zino zikansanga zammwe, simanyi zaani ezo zinkumba. Nedda, university esinga obunene, emu ku zisinga obunene mu nsi yonna, wali wano mulabi. So ekyo nkyebaliza Mukama era ekitiibwa kyonna nenkikwata nenkimuwa. Bwe mba nsobola okubaako ekigambo kyenjogera gye muli, okubaako ekigambo kyenjogera gye muli nekikola amakulu. Ekyo ekitiibwa n'ettendo mba mbiddiza Mukama. Nga bw'osharinga vidiyo eno, sharinga vidiyo etambule nga bulijjo. Harvard University, simanyi oba ali ku Harvard, sijja mwogera, sijja kwogera university gy'akolamu. Yaŋŋamba bw'ati, gavumenti bw'ekyuka, Museveni bw'amala okufa, Uganda n'ekyuka, ŋŋenda kutereeza ebyensoma bya Uganda. Nkugambye alina akatabo, oba mbyogere, wamma mbyogere,
mbyogere lekishara mbyogere ayina akatabo akagenda munna Uganda ayina akatabo akagenda okuteekebwa ku silabasi y'ensi emu sijja gyogerera kagenda kuteekebwa ku silabasi y'ensi emu ye yatuula wansi n'akawandiika munna Uganda kati byembagamba sibyogera nga nsaaga yagamba nze ekyokutereeza education ya Uganda education system okuviira ddala ku nursery okutuuka ku university buli ekyokukola kyonna okugitereeza nkiina wano naye sisobola kukolera mu gavumenti ya Museveni gavumenti ya Museveni nzibu olwo vidiyo etandise gavumenti ya Museveni yakoze bweti ekola bweti Prime Minister yagambye bwati muve ku ba Prime Minister bali ababadde bababba Prime Minister nangira n'atakola nze ngenda kukolera ntandikiddewo ningamba Minister atandikiddewo yebale akoze eki agabye obutimba bw'ensiri nagamba tebutuuse Prime Minister agabye obutimba bw'ensiri n'okwewana ne yeewaana nga bwakoze ntandikiddewo ebintu birina okutuuka muwano ku kalero mulina okufuna obudo ate tebuli mpigi ne baggulawo emmotoka n'agaba obutimba bw'ensiri omuntu n'akuweereza ka kiripu n'agamba wiro olabye mwali wano mujeregajerega Nabbanja mbuno takola temumulabe ng'agaba obutimba bw'ensiri kati leka mbabuulire ne bwabeera Sserunjojo ow'eddembe chairman wa Kawempe okujja agaba akatimba k'ensiri mu katale ekitiibwa ky'obwa chairman bwa LC3 kiba kigudde akatale tekalina chairman ekitundu ekyo tekirina chairman kati Prime Minister bwagaba akatimba k'ensiri chairman akole ki era omuntu akubira essimu n'agamba omanyi wire weeyogeza nnyo wano mwajerega Nabbanja mumulabye bwakoze kunze Nabbanja akoze ki sente ziganya okutuuka bunaku batugamba mugenda kufuna sente jagabye obutimba bw'ensiri uyu Prime Minister agenda kukolera omuntu wa wansi nkugambe ne bwaba Sserunjojo ow'eddembe naye mwe mumanyi ekitiibwa kya chairman wa LC3 mwe musanze ensi ekutuse nze chairman gwe nasooka chairman wa Bwama bali bamuyita John Mary Ruwakanya uyu musajja mwogerako nnyo John Mary Ruwakanya y'omu ku ba student bange abamucaka mugende mu munoonye John Mary Ruwakanya bwe yavaako ne kuddako omusajja bamuyita Bakka yali akulira bya bulimi abo abasajja nga baga nti chairman LC3 agenda kujja musimba n'ebitooke ng'agenda kujja ku ssomero lyammwe ku speakide kwolwo bakukyusiza n'empale toyambala eri erimu olukoba lusobola okutuka nga ozina tutudde tuli mu kakiiko twebuuza tunaaba waki abazadde abatukoledde ebirungi ebiyitiridde olwo tukola training tuyimba tugenda kuyimbira omugenyi okitegedde chairman LC3 agenda kujja John Mary Ruwakanya nga n'ekitundu kyokka kikulaga nti waliwo omugenyi ajja nga tasobola kukola ebyo byagaba butimba bwa nsiri chairman LC3 wabula Nabbanja yazze n'agamba ate mmwe kambabulira abavubi tugenda kukola ffe tuli bavubi ba Prime Minister bababye obutimba bw'ensiri bwonna babumazeewo ngenda kutuuka nju ku nju mwenna njabbawo obutimba abantu ne bakuba engalo naye bannayuganda bannange tukutuse nnyo nedda bannange tuddeyo ku Uganda eri eyasooka kale naye ate kati tunakola ki naye nze mbagambye abantu abakozi bali abalirede agenda kutereeza ebyensoma bya Uganda omwana labayo omwana otula senior 6 bw'omala okutula senior 6 kati n'otandika okusoma kubanga oba tonnasomako ate oba osomye eki senior 6 ne bakubuuza oyagala mulimu okoze oyina wasoma ki tewali ngenda ku university kusoma kino omuntu e Uganda okutandika okusoma university bino ebya wansi myaka 10 ameka gonna gaba mafu kuyiga kuwandiika linnya lyo kuyiga kuwandiika simu wile paka senior 6 kati awo n'otandika okugenda okusoma lecturer yagambye agenda bitereeza sijja mwogero oba mukyalo oba musajja nze mumanyi wange
ekirungi kati muntu mbuzayo kwogera n'omuntu ogwo His Excellency abala bonna mbalina era ekyo nkyebaliza Katonda sekuyita lejjeno nayogerako naye juzi nabadde ndi awo Honorable Ssenyonyi ne mufuna kati mbambuzayo ani mbuzayo His Excellency ne First Lady aba bwe mbafuna mwemba mazi bokka bembulayo nkwate simugambe nti hallo ono His Excellency ate nja mufuna process by process nja mufuna nze report njina wano abantu bagenda okukola nkugambye eyagamba okutereeza ennyonyi ya Uganda wali yakakola mu nnyonyi eziwerako sijja zoogera mannya yatandika kabini kuru kakati ali kuki agamba nze webitererera ali wanaalaba webitererera nze ngenda okutereeza ennyonyi za Uganda kubanga ntereezezza ezeegundi n'ezeegundi nazo sijja zoogera anti omanyi muzunzazunza nnyo obutwa Museveni azunzazunza obutwa sijja bwogera kati nze ripooti njiyina ngenda gisitula yonna n'ennamba z'amasimu gaabwe naki babeere nga bakimanyi wekigirira wekiti Minister of Education wali nowa transport wali Mark oyo ye mwogedde kuba namwogerako dda oyo ye talina kyate bamuyita Mark kati mugende munoonye ba Mark bonna tulabe obanga mubamanyi kwata olupapula ne pen bannayuganda notebook si lupapula notebook bannayuganda tusiiba tubagamba temugenda kubagema nammwe mutufuukidde ezike mutulemedde ku mugongo bali mwezo Honorable bali mwezo weewummuze bali mwezo leka kuyambako ku Museveni kuta bannayuganda nakulayo mbuno supervising okugema abantu ekiswa mukiswa genda mu parliament bannayuganda bakuwa akalulu genda mu parliament okole technical work ekikuleeta okutereeza layini z'abagemesa kiki zabe bagema kiki bali mwezo genda okole byolina okukola tujja bagambako nammwe newankwadde nga muli bannuupu tugamba abantu temugenda bagema oli mukuba ku nga genda bagema Bayibuli yagamba bweti juzi nabasomera wano ekyawandikibwa lwe nayogera ku by'obunabbi obuli feke obunabbi obuli feke nabaleetera ekyawandikibwa ekyali mu Yeremiya essula 7 olunyiriri lwa 8 nga Bayibuli egamba nti mukwata ebigambo eby'obulimba ebitagenda bayamba ne mulekawo ebigenda bayamba tujja ne tubagamba banne temugenda kubagema omusajja Tikyalumbu yayogedde banne temugenda bagema ne mbagamba banne temugenda kubagema ne tubagamba banne ne mugaana kakati ministry evuddeyo negamba kube bagema ebitundu 80 ku 100 temutya musoke mugume emitima muddemu omwoyo kubanga babagemesa eddagala ffu oba lwenzooli mbuli yakwata lwenzooli n'amuteeka mililiters simanyi meka miruzi kilomita meka bateeka kilomita mu kakebe mu kacupa anti nze sibimanyi kilomita simanyi milimita simanyi wati sibimanyi nabagamba mathematics ya nnema bateeka kilomita simanyi ziberamu 4 mu kacupa mbone zino kilomita ziri mu kakaaga kati ate nga zirina kubeera mu 4 5 omusajja abiraze mu mugende mbirabo omusajja agambye dokita agambye naye bannange nudda naye temufaayo gano galabika mazzi ono lwenzooli woota kati njagala mbabuuze wali ogenzeeko mu ddwaliro ng'ogwana kuteekako cupa eddwaliro ne likugamba tetulina cupa z'amazzi wano katukutegeko lwenzooli woota bali bakutaddeko lwenzooli woota lwaki tebakuteekako lwenzooli anti gonna mazzi lwaki tebakufumita mu musuwa ne bagamba amazzi gali tugasanzeewo katugira tukuteekako lwenzooli osobole okudda engulu wabula kati atugamba omusajja akootinze ekyawandiikibwa Yoswa essuula 1 temutya temukeŋŋentererwa anti Bible and politics muddeemu amaanyi tewali kye mugenda okubeera katumale okwekebejja eddagala lino naye onaalabika lwenzooli woota kati mbabuuza wali olabyeko omulwadde gwe bataddeko lwenzooli woota kubanga eri ebeera emergency kuteekako mazzi eri ecupa tugisanzeewo eyo mu ddwaliro naye waliwo kantini buli ddwaliro libeerako kantini ne bagamba dduka ogende waliwo tuleetera ekirwenzooli ekinene tusooke tukimuteekeko wano nga bwe tulinda ecupa endala eri zijja waliwo kirabyeko bali mu kubagemesa mbuno lwenzooli ate nga si lwenzooli omusajja agambye akyenge yayimirira n'atugamba temufaayo banna
Zibeera milliliters mbadde mmanyi kilometers milliliters milliliters simanyi zina kubeeramu mmeka ate akacupa tekajjula kutuuka eno mu bulago kakoma wano mu kifubafuba wano mu mabeerebeere awo kalina okukoma naye ate kano mukalaba kajjudde nnyo kakulagira ddala nti no lwenzooli katumale okgenda obbikebera tulabe oba ono lwenzooli woota banaye gano tubagambye temugenda mwekamba buulire gavumenti ya Uganda eno gye mulaba mutudde ne mugirespektinga nga yo teyerabanga gavumenti egyo misege egyambadde eddiba ly'endiga kungulu mulaba ndiga munda misege mwe kungulu mulaba pulezidenti naye omusajja oyo mutemu abasse mu kubakuba amasasi abatidde mu butwa kati abalumbye mu kubagema tubagamba temugenda mu malwaliro kati mbabuuza wawe tubadde babadde batubikira gundi afudde ne tubagamba temugenda mu malwaliro abantu batandise okugaana okugenda mu malwaliro mulaba abakyabikanga bwe baabikaluli tugamba abantu mwejjanjabira ewaka naye abantu temuwulira kakati bagambye kube bagema ebitundu 8 ku 100 temutya mugume emyoyo muddemu amaanyi mukama alina mmwe konze kati no bayibuli bulijjo mbagamba mulina kubeera ku bayibuli nga muwakana dokita yabagambye temutya temupapaate temudduka katumale okunoonya eddagala lino ddagala ki akyenge yajja n'atugamba bannaye mujje tubageme eddagala tumaze okulikebera lino eddagala ddamu bulungi tetusobola bakuba ddagala ffu naye owulira bagambye dokita abadde agema mbu ye baguma baguma dokita baguma ono abadde ayogera simanyi mbu owa task force simanyi biki bamuyita Dr. Warren Namara. Dr. Warren Namara bw'abadde ayogera alina ekintu kyayogedde mbu oli dokita agenze adduuse gwe tubadde tunoonya abasoose okuripootinga bagamba ye dokita ani bagambye ye dokita ani ono ye Namara oti ye dokita ni mama ate erinnya njogedde naye linvudde mu mutwe agambye adduse yeeyita amenyawo kiri bali kye basoose okuripooti baguma dokita baguma abasoose bagambye abadde akulidde okugema kuno ye dokita baguma wabula ono ye bw'abadde akigira agambye bw'ati yeeyita akantu okalaba nga akatono naye kanene kufa abaasoma amateeka nga seggona yeeyita basobola omunoonya n'abula kubanga yali yeeyita bweyisi abasoose bagambye abadde akulira ye dokita Asimowire ono yagamba ono adduse yeeyita kitegeeza buli dwe banamukwata ajja kuba si oyo kubanga oli yeeyita bweyisi kati ate era njagala mbabuuze mbuno task force okuva simanya akakiiko ka pulezidenti ke yateekako kekakutte bano be yakwata mu Bank of Uganda baliwa abasente bali luddawa bakuliyetinga ebyokukola be yakwata abasente mu Bank of Uganda ne batuka basiba Kampala Road jamu nakwata okuva e Kampala Road paka wanekata nga tewali mmotoka etambula koffe kiki ekiri wano nti waliwo be bakwata ku Bank of Uganda nakale masibye waliwo ababbi be bakwata konze kale babakwate bwe kyakubba ssente za Uganda babakwate mugambye jamu yakwata okuva eyo paka wano nga nakalema akola omulimu afuukuuza buli kintu konze otyo bali luddawa ebya ssente ezo byakkirawa kati batulaga mbunno dokita baguma simanyi dokitani naye bannayuganda twabagamba temugenda kubagema ekirungi tukabye tumazeeyo tetukyalina maziga kati tusigaza kuwoowoola bakukubanga emigo n'okaba amaziga ne gakkala n'obeera sirika n'olemera mulooko n'osumaagirira kati awo wetuze Uganda wetuze bakubikire no n'owoowoola olaba bangambye mbu n'akulira funeral service naye yafudde twagamba mukama abo abakulidde okulongo simanyi bani bangambye ebyomukyala y'omu ku babadde batere bakwata tenda ey'okugira egundi y'emulago mokyale y'emulago era ayinamu deske mu mokyale
ayina mu deske ebadde ekola ku mirambo golutuka wali ng'ogira ngo ab'ebitiwa n'abalinawo ku kasente mubadde temulama olwa kampani ezo eziziika abantu bangambye naye yafudde ffe Mukama twamugamba oyo omuntu eyakwata ttenda ey'okulaakulanya eggwanika nga ye mwe yalaba oteeka ssente limukulaakulanyirizeemu bangambye omumu yagenze amusole bw'oba oli wano ng'omuyinako oluganda ssente yamulaba ziteeka mu ggwanika okulaakulanya otya eggwanika tetugambye nti nno libeere nga B no obwo buvunaanyizibwa bwa gavumenti kati gwe bw'olireeta bw'ogenda n'okola ssente zo n'ozireeta ozi-investinge wano kitegeeza olina ozijjamu bw'ozijjamu kiba kitegeeza ki okuzijjamu kiba kitegeeza ki okujja ssente mu bizinensi kiba kitegeeza ki olowooza ye yakulaakulanya eggwanika imwe babajjanjabe muwone yafunemu nga temufa bangambye yafudde Mukama n'omulala gwe yagatta naye ssente naye mukime neyabawa ttenda mu gavumenti naye mukime neyabawa ttenda emulago naye mukime kati kiki kyokukola kati Mukama kukwata lwe yakoole Mukama koola era Mukama tugenda mwebaza olwaleero omwezi gw'omukaaga gwonna atuvuze tumukwase n'ogw'omusanvu Mukama tula mu driving seat otuvuge tuvuge yafa jjo sebo ye bwe yalaba okuteeka ssente wonna alina ziteeka mu ggwanika akulaakulanye eggwanika bannayuganda twabagamba bannayuganda temugenda kubagema ne mugaana nakati mukyasugumbiza kumaki enkuba etonnya omuntu ali mu layini yadduse waka enkuba temusanga agende bamugeme kale fe amaziga gatuweddemu tetukyakaaba buli gwe batugamba gundi afudde rest in peace nyukutezi RIP kale asinga nze ngenda ku byange kasaba banga bakugema wumula mirembe omusajja bagambye temutya temudduka temupapala beerawo mu kifo wooli omusajja atugambye bw'ati nti babadde bakagema k'abantu 8 ate nga balina doozi 9 ate yo ministry egamba 80% ku be bagemye muddeemu amaanyi mugume n'omwoyo mutereeze amalaame eddaame ddyo litereeze kasita babanga bakugema lwenzooli baali bamukozesezza ddi mu ddwaliro nga si kunywa baali bamukubyani bagezaako okukikakkanya okkakkanya kwegamba ofe nga tomanyi nti ogenda kufa kasita ffe twabagamba bayibuli yagamba mu kitabo kya Yeremiya nti tubabuulira mukwata ebigambo abantu bakwata ebigambo ebitabayamba ne balekawo ebibayamba ffe bwe tujja twogera nga bagamba mbuba naye abaana bali ku Facebook tebalina byakukola anti balina wifi zabwereere balina zi wifi babeeraawo ne banoonya ebyokukola ne bibabula ne bajja ne bakuba projekiti za gavumenti zonna ne bazikuba ku ttaka kati ministry yeeyogera bannaye twabagemesa eddagala nga tetulikebedde ng'ate twabibabuulira nti eri eddagala tebaafunye budde bulikebera tebalimanyi babakuba ebintu bye mutamanyi mwe ne mugamba ffe bakyamu mmwe batuufu mugende babageme mugende babageme Prime Minister tumweyanziza nnyo yeebala okugaba obutimba oyo naye namumaze Prime Minister waffe kati mazima ddala teeberezaamu ekigambo ekyo wabula nammwe mumutendereza banaye omukazi akoze atandikiddewo kale kwata owandiika ekitabo kya Bakolinso nolwaliro mbadde njagala tusabe naye simanyi kwata owandiika ekitabo kya Bakolinso ekisooka essula ye12 osobola okusoma essuula yonna kubanga nkulu nnyo olunyiriri luno nalwogerako olulalako emabega eyo myezi nga3 naye ndukomezaawo olw'embeera eri e Uganda waliwo abantu abatutte Uganda ne beefuula okuba nti bannayuganda nnyo waliwo abantu abalowooza nti ffe bo be batulinako obuyinza ennyo nti omuntu abasajja bayingira ne bagoba abantu mu Kampala temujja genda Kampala
temujja kukola temuggulawo maduuka ne babasokonkola ne mu maduuka ne babajja ne mu mayumba gammwe ne bakugana ne bikula osoka omuntu olina kusooka kumunyonnyola nnyo munnange olubuto lunuma ngenda mutooyi munnange olubuto lunuma ngenda mutooyi naloka kubuuza kiki ekikulaga nti nogenda mutooyi kakati nkugambye ngenda mutooyi omuntu osooka kumunyonnyola nnyo gwolagaba ate gwe nga wenyiganyiga kiki munnange olubuto lunuma kyova oyimirira bwotyo kyuka tulabe oba olubuto lukuluma kwegamba omuntu nakubuuza ebibuuzo kwegamba bo beefuula nti be bannannyini Uganda eyo yaffe ffenna Uganda tugiinako siteeke nga nammwe bwe mugiinako siteeke tuli kitundu bayibuli egamba olwolunyiri lwe mbaletedde olw'e12 mu ssuula ye12 olunyiri lwa 12 mu kitabo ky'abakolinso bayibuli egamba Pawulo yali ayogera ku birabo ebiri mu kkanisa olwo nga buli muntu omusumba bw'aba mu kyakya alowooza yasinga omusumba okuba nga gw'osumba wenkanankana n'oli ayera kyaki omusumba nabbi okujja n'oyogera obunnabbi ne butuukira gweva okuwona tugamba mbunu mukama aŋŋambye awonyeza senfuma yagenda okubuulira eggwanga lino n'ensi yonna mulina okutandika okuwuliriza senfuma kubanga okununulirwa kw'eggwanga kuli ku senfuma kakati baamuziise naggwerayo va ku bunnabbi obwo obw'ekisiru obwo obw'ekirimba nabbi abeera mu kkanisa n'alagula ekintu ne kituuka n'alekerawo okussaamu pasita ekitiibwa kubanga yeye yalagudde ensi yonna yakitegedde kanisa yonna yakitegedde nti yeye yalagudde eyo byaliwo Kolinso mu Bakolinso Pawulo n'abagamba nedda tuli bitundu just ng'omubiri bwe guli omulamba omubiri guli gumu naye ebitundu bye ebyenjawulo buli kitundu kikola omulimu gwa njawulo naye nekikola omulimu omubiri omulamba omuntu oli omu mu paatisi ez'enjawulo naye nga buli paati ekola osobole okubeerawo gwe omuntu omulamba Uganda ye muntu omulamba omusirikale oyina siteeke n'omugabo gwe gumu ku Uganda n'oyo omuntu atunda swiiti atambuza swiiti ku kyati atunda sokisi n'obutambala ne simudekisi mu paaka ayina omugabo gwe gumu era akola omulimu gwe gumu ne Museveni alekeraawo okwetwala nti ye yategerera Uganda yalowooleza ennyo Uganda Pawulo yagamba eriiso terisobola kugamba magulu nti gwe toyina mugaso kubanga eriiso lisobola okulaba amazzi nga ddala omubiri gwayagala amazzi ennyonta eruma eriiso ne lirengera eccupa y'amazzi amagulu bwe gatabaako giba giwunye aba awedde emmotoka okutu kuyinza okuwulira emmotoka naye amagulu bwe gatava mu kkubo amatu gaba tegalina kye gakoze bagafuutura okitegedde kati Uganda waliwo abantu abeefudde kati Uganda y'abapoliisi Uganda ya mundu ate alina uniform ate njagala okuwuninga aba uniform abasirikale mwenna mu poliisi ne UPDF simanyi na biki mbabuulira mbawa amagezi mbaweerera amagezi Pawulo ye yakiwandiika mbaweerera amagezi ga bwereere bw'oba oli Munnayuganda ng'oli mu magye nga toli muyima toli munyarwanda nammwe mukole force eyammwe mukuba abasajja bano ekyo nze nkyogedde mwenzi kambabu nze temunsaasira temunnumirirwa mundeke njogere bye mpulira bye njagala bw'oba manyi oli native Munnayuganda oli mu magye mmwe Bakatumba Wamala bwe mutakuba bali bagenda bamalawo mbabuulira nammwe mugwikirize kanduwa mu mukuba amasasi laba nno bano mugwikirize ekyo kitabani kye mukikuba amasasi bwe muba si kye mukoze mwenna bagenda bamalawo nabagambye jjo wano bweta akaaba jjo waliwo abantu abangambye naye pasita nedda wandisaasidde mukyala bwete munnange omukazi akaaba ffe tukabidde emyaka 30 mukabwete ye yatandise jjo okukaaba ye nalina ne wasobola okutomera n'agamba nti bawange nze ndi mukyala wa iso nti yes mami
obuladi agati kuyambe kibba wange bamuwamba okay katulabo batunamuzuula waliwo gwe bakwatira omuntu nga yitasobola na kulinnyayo yenna alina ne basobola okuyogera nabo yabamenye n'amannya n'omukulu wa Isa amumanyi Mukakibalama tamanyi mukulu wa Iso anoonya bbaawe tamulaba gongamba omanyi lwaki tutuuka naffe ne tusanyuka bwe tutyo waliwo baali baziika omuyisiraamu yali ani yali Sheikh Kirya is it Kirya Sheikh Kirya ndowooza waliwo omusajja omusiraamu yayogera ekigambo n'agamba bwe baba batema omuti guno gwe batema obulumi bwe guwulira nga bagutema tegunyiigira mbazzi eno etema gunyiigira muti gunnaagwo guli omuyini ne gugamba naye muganda wange gwokikoze gwo waniridde embazzi enteme gwe muti munnange kubanga senga mu mbazzi tebateekamu muti gwe bayita omuyini embazzi tesobola kutema muti guli negusuula era obulumi bwonna omuti gufa gukolimira eno embazzi naffe kyovula batukolimira bano abaffe nze sikolimira kandiho sinyiigira kandiho nyiigira Katumba Wamala abalimu n'asirika ne bamukozesa najja n'agamba ababoda munoonye levo zammwe Kampala takyali levo yammwe mugende bukoma nsimbi oyo gwe nyiigira nti ye yali tudde mu kabineti n'agamba nedda n'ababoda abo nedda bannange tetubakola bwe tuti tubakole bwe tuti kyekyo ekituluma olowooza lwaki twalumwa nnyo kirumira lwaki ku kirumira tetwakyakyanca nga ye Katumba eyawonye ate abantu basanyuka ne bagamba kakaabe naye lwaki ku kirumira bwe bamugoba mu poliisi ensi yasituka negamba nedda nansana ne yeekalakaasa ffe twagala kirumira abantu ne bakangabala waayi kubanga ye waabwe abalwanidde akola ebyo ebitaasa omuntu wa wansi kati bannange mbabuulira amagye ne poliisi nammwe mwekolemu obukundi mmwe ab'embaale simanyi wa mwekolemu omulimu muveemu omu akube asimwe bulava amasasi mwekolemu omulimu mukwate oyo omusajja Frankani oyo wa poliisi oyo yabonyabonya His Excellency Kyagulanyi mumukuba amasasi nammwe mubakube bwe mutabakube bajja bamalawo nkugambye Katumba Wamala omukono baguwanise bwete talabikako kirumira ali mutaka Kaweesi ali mutaka ababwe tebafa bwe mutekikola bagenda bamalawo mbabuulya bagenda bamalawo bw'oba toli munyarwanda toli muyima owedde mwerwaneko ku mulembe gwa Amini abasajja babikola bwe balabanga babamalawo babikola ne bakubagana ne bakubagana ne kugobo tebabikola ne bakubagana mwekolemu omulimu mu kuba abasajja abo ffe ekituluma ye mmwe emiyini egiyambye ku mbazzo tutema waliwo omuntu eyangambye naye pasita ebigambo ebiwayogedde eggulu nga tebyogerwa pasita aba alina ekisa pasita abeera asaasira pasita aba anona bantu okubaleeta eri Katonda nze mbeera mu Bible and politics kyova olaba buli kyawandiikibwa nsooka kikusomera mu Bible spiritual nengenda mu politics nyina face bbiri bwe mba mu politics mbeera mu politics tebatuttira mu Bible batuttira mu politics okutugema eddagala effu olwo nze nzije wano nyimire mu Bible mbagambe bannaye mugondera abakulembeze Bible etugamba okugondera abakulembeze mugende babageme eddagala ne bwe libafu teekawo ne bwe bakuba Dyson teekawo eyo gavumenti gye tulinayo ababbi y'abatemu nkugambye gavumenti ya Museveni eyo njagala mbakubira akafaananyi kano owa booda ateeka omuntu ku booda n'amuvuga nga gwomanyi otwala musaabaze naye ng'omusaabaze yakupima wagenda okukuba ennyondo mugenda munyuma neba mwana gwovuga booda n'olyoka ogwekkoona nagamba neba nange ovuga booda ate banyumya emboozi abo abanakuba ennyondo
nkugambye omusajja yaŋŋamba boda nkubuulire nze banenze njagala nnyo omanyirwa kuba nagenze element yange nagyerabiddeyo ewaka nze nta obulamu bwange bwonna ntambulira ku boda naye eggulo waliwo yannonye mu mmotoka neneerabirayo element nyamba ompe ku element yo anti nyina sinuses simanyi nyina ebiki nyina mpa element yo njambale kuba mpisibwa bubi nemugane muzeyi ate yakati nze avuga nkuwa element twali twanyumiza ddanga nze nalobye kasi tayayogera ku kyokumuwa element nemmanyo n'omuntu nina mukyamu abaaliwo nga mwogerako nkiddamu otegeere nti bwe mba njogera sibalimba namujja wali ku Jagwa namujja ku Jagwa ku basi za Jagwa nampa emitwalo 2 okumutwala mu kizungu emakindi esawa zaalinga 2 ez'ekiro zigenda mu 3 tuba twambukiriza okumulandipo awo twambuka tugenda wali ku State Oil nansaba element ate nga nkimanyi gye tulaga waliyo ekibira awo omwoyo w'amagezi najja kasita yayogera ku kya element omwoyo w'amagezi nanjiikira nemugamba brother nkuwa element nti gwempa element anti omanyize nyina sinuses mujje ku Jagwa ne mutuusa wano nga sinuses nga taziwulira kati olwo lwaziwulira nga tuli mu jaamu bwe ntuuka ku kooti emakindi nensimba ku stage ya boda nembabuuza mmwe si mmwe abakola wano mu kizungu nti okumutwala wali bwewati ne bwewati mmeka nti 15 nti 20 nabawa na 15 koze mu mutwale gwe mpe zange piki yange empya EU mpya tuku yonna nga ate njoza nemugamba gwe mpe zange nagamba nagambye ntwala ne bamugamba kakkana omwana akusasulidde ye atyayo ffe abaawano muwe ssente ze nampa ezange neŋŋenda tunyumya manyi ntwala musaabaze yagenda kunkuba nnyondo ye gavumenti ya Museveni tumulabanga musaabaze omulabanga omusaabaze naye ng'omusajja atupulaningira kututta kyova olaba Museveni bw'atugamba nti muwete ku ddyo muwete ku kkono bwe muba mwagala okuwona era buli anagondera gavumenti ya Museveni wummula mirembe bw'onoofa sigenda kakuwaako akagambo gwe kasita kugamba nti weta ku ddyo n'oweta ku ddyo weeraba Museveni bw'agamba nti muwete ku ddyo ng'oyagala okuwona weta ku kkono kitegeeza ku ddyo waliyo ekintu ekyo bwe mutakitegeere bwe mutakiyingize mu mitwe gyammwe mukyakaaba nnyo mukyaziika nze abange nabagambye siriyo sisobola kukugaana kugenda kukugema bw'oba ogenda weeraba naye bw'ofa tebigenda kunnuma kuba kati olredde nkimanyi buli gwe bagema mufu batugambye ebitundu 8 ku buli 100 mugume muddemu amaanyi alina ekyokulya kirye wenyweze ng'oyagala okuwona minisita bw'avaayo n'agamba nti kino ne kino ne kino gwe Kasabajja ne bagamba wano tugenda kuzimbawo eddwaliro tugenda kuteekateekawo mukanga balete muvaawo baba balinamu birala gwe mpayo ekintu kye nkugambye baagoba abantu wali ennakawa naggulu genda woolabe baagoba abantu wali ensambya genda woolabe mbwera investor yatuwadde sente agenda okukulaakulanyawo buli muntu abeere ne ruumu nga ruumu erimu toyi ruumu erimu ekiyungu lwaki temwagala nkulaakulana nengamba bannayuganda bannaye eyo enkulaakulana temugigaana era agenda kutuzimbira fulaati 7 buli fulaati ebeera esobola okwakomodatinga abantu 4,000 buli fulaati kakati bwe tubeera ne fulaati 30 wano kitegeeza tusobola ogundi okubeerawo n'abantu kakadde kalamba nengamba abantu lwaki mugaana programu ya gavumenti ennungi bwetyo genda woolaba ebiriwo nze nakoma okulabawo nga waliwo ensiko nnene nga mulimu abavubuka abasika obusawo olusika akasawo n'ayingira ensiko temuddamu mulabako wabula yeyo gavumenti gye mukyagondera mujje tubageme ne mugenda tubagambye temugenda bagema ne mugenda ate olumala ne mutukubira essimu banaigundi afudde okimanyi ne mukoddomi wa baba wakojja wasengawo afudde ate badde oli awo nga ne mukoddomi we tafudde ate ne jjajja ali ku cupa ate ne mukoddomi wa ssenga wa afudde kakati mumwagala tuziikaani tulikaani owulidde mu biseera ebyokubagema eggwanika baali wa investor alikulaakulanya ajjemu ezize kati gwe obwongo bukuwa nti baali wa investor alikulaakulanye babajjanjabe muwone abeere neggwanika ate naye akimanyi okulikulaakulanya afa alina kuba muneneneni
aba basajja bagezi kasita dokita yagenze nakebera mukyala wange ministry yagambye yayongezaayo kati okwekennenya akawuka tezikyali sawa na 8 ziri 72 ono yamukebedde mu dakiika 3 namugamba oyina covid omanyi kiko kyavudde kasita kwabaddeko okukubira simanyi gundi ali bweru omukubire mu mugambe dokita ze n'amanya bw'olina covid anti olina ali ebweru kati bw'olina covid kuba ne sente ozirina kumbe ndi eno bakasali sibye ndiko nkola mmere ya leero muneesonyiwe kasita bakuzuula investor kati investor waafunira okukulakulanya eggwanika kitegeeza ne mu bujjanjabi alinayo omukono alinayo omukono anti mwekubyako by'amasimu bane mukubire baabo werandane mu mugambe biki nga basooka bakukuba ez'obujjanjabi nga bakukuba n'ez'omuggwanika ng'omuntu waafa nga n'obukadde 15 bugenda nze ndibalekera omulambo ne guvundirayo abachina bagwokya abayindi bajokya ndigubalekera ngizanga n'engufuna era mukama yeebazibwe kubanga sigenda kugufuna omuntu wange afudde ate nkuwe n'obukadde 10 Uganda yaffe ffenna olwo olunyiriri lw'embawadde lugamba tuli bitundu ng'omubiri bwe guli omu abasirikale mulekeraawo kyekyo ekituluma muli bannaffe muli banakungaffe ffenna tubonaabona okukwata emmundu tekikugjaako osigala wenkanankana n'oli atembeya soda mu bokisi omuntu atembeya kasoda mu bokisi akataddemu ayisi atunde kasoda akanyogo gasobola okufuna ekiriisa abaana be n'omukakkanako kuba oli mu uniform oyina emmundu n'omukuba emiggo Uganda ffenna twenkanankana omubiri ogumu gwe bayita Uganda guyina ebitundu ebyenjawulo nawe oli kitundu ku Uganda lwe nali njogera ku kyawandiikibwa kino emabega emyezi nga3 emabega nabagamba tewali kiri ku muntu kitalina makulu tewali kiri ku muntu kitalina makulu ne bwe bibeera ebisige nakugamba naddala mmwe abakyala ng'oyagala okukimanya wamma genda okwate ejjirita osaleko ebisige byonna obimaleko bwoti ba wajja kujja kuwe n'ekiraba gambe ne wabula mukyala wanyumye bwakubuuza bannange ani yakukozeeko mugambe waliwo akola ku misono bamuyita ASPC Mubire yaŋŋambye ensaleko ebisige byonna nja kunyuma genda obisaleko byonna bbaawo bw'ataakugoba ewuwe bw'ataakuba enduulu ne bakutwala mu zzu buli kitundu kiyina amakulu Katonda si musiru okubanga buli kantu ke yateeka ku muntu kalina amakulu nakugamba obwoya bw'omu nnyindo busengejja enfuufu n'etakuyitamu kugenda mu mawuggwe era ebyo bimugamba simanyi mweyonjayonja bonna n'obukuunyuula ate sibagambye nti mubikuze bifulume birengejje era bwebanga bikuze nnyo osobola okubitoola mu buvunaanyizibwa naye bwina okusigalayo mu nnyindo nti enfuufu ekomaawo teyingira tegenda mu mawuggwe kati n'akooyo obwoya bwe kakuva mu nnyindo ne buggwamu mu nnyindo amawuggwe gasobola okulwala ne bagamba olina covid walayi nga si covid obwoya buno bwe bwakireeta kati ffenna tuli bitundu oyo omuntu atunga engatto kukuba akuba engatto eddagala Uganda emulabira ddala nga bw'eraba Museveni Uganda erimu amagezi abantu be bakiipinze sente okuba mu saturation aba bakuba engatto be bawanirira economy olumba ngenze mu economics okutunga engatto ne bamuwa 10 n'agenda agula sukaali yenkanankana ne minisita Nabbanja agabye akatimba k'ensiri wabula bo batulagira ddala nti kati ffe baatujjamu mu saturation ffe tetukyalina makulu Uganda si yaffe tetukyali kitundu ku Uganda ate namwe mubikiriza ndabye abasirikale bakoze akagundi bwe kati ne bavuga ze pikipiki bajja bagobera abantu ku pikipiki balinga abagobe ente
abavubuka ne bakyuka ne badduka banange baabo kwegamba Uganda efuuse ekintu nange sikimanyi Nadduli yagamba ku mulembe guno gwakyagulanyi ndyose nembanga nkuze mbadde ngenda fiira mu kkomera naye nange ndyose nembanga nava mu bodaboda mbadde ngenda fiira e Kampala sijja balimba nze olunaku lwe bayokya akatale akakawino bakuba tiya gaasi mu Kampala lwe bayokya owino oyo omulundi ogwasembayo lwe bakubako ekibaati mu bbanga lya ssaawa ng'emu nakola emitwalo nga 6 sava mu tiya gaasi omuntu nyina omuntu gwe nzijukira obulungi namwambusa wali ku kaboozi siringi mutwalo siringi mutwalo nga mujje wano ku biwologoma nga tewali muntu atambula tiya gaasi afuuse tiya gaasi nenvuga piki yange nenvuga abasaabaze mu Kampala nga sivuddeewo netololono nemutekali muto nemugamba nange sigende anti buli omu aganya omutwala konze tuula wano oleeta omutwala nangamba okakasa tugenda konze tuula nemuvuga nemuyisawo nemutuusa wali n'awagumpa nenkomyawo omulala nga ndi wa town service mbakuba Kampala mbadde ngenda fiirayo mujja gamba mbuno mbyogerera eno abasajja ne babagoba emisinde engente juzi nalabe bye bapanze mu kabangali wowe omwana wange oyo mwana tabaddeko oyo mwana mutonyo oyo mwana bulule wo banange ne gwe baagala gwe basonyiwa gwe baagala gwe batwala gwe baagala gwe bajjayo bana Uganda ne babirawo ne bakaba bukabi maziga bana Uganda eggwanga bali bajjeeko balowulira dange eggwanga terikyali lyabwe eggwanga lirina nnyini lyo bana Uganda bagula tebakyali kitundu ku Uganda kwegamba enzirugaze eri gye twayogerako yakwata omuti gwa kedo kati enzirugaze ye kedo takyakkiriza nti yenannyini muti enzirugaze bwe yekwata ku muti bweti muganda wange ne mutagiwa waagulira ng'obudde bukyali n'omuti gukala Uganda ekaze enzirugaze yava simanyi butale Rwanda ne gyekwata Uganda enzirugaze emazeewo Uganda omanyi buli weekwata tewaddawo kubala Kampala mukalu abantu bakkiriza bali kati bwe tuba nabagamba tusalewo ebintu bibiri tudde mu mayumba twebake tusabe tutuule mu mayumba tusabe basigale ku street bokka kubanga nabo baba tebakola nga mwenna mugenze mu mayumba gammwe mubalekereze street sizonna muzibalekere oba muveeyo abagenge bagamba bwe tusigala tufa ne bwe tugenda tufa tugende tufe enzirugaze bagobye ku kedo mwera kedo akkiriza kati enzirugaze ye kedo ye enzirugaze kyovula babwe bituuka bwawo nga naffe tusanyuka afaayo omu bwati nga naffe tukuba enduulu ate olukuba enduulu nga mugamba ne bannaye nga muli babi baanammwe tuyina obulumi okulaba omuyini nga guwaniridde embazzi ne gutema omuti ate nga nagwo muti yes bakolinse ekisoke sura 12 olunyiri lwa 12 tuli bitundu ebingi ebiri ku mubiri ogumu gwe bayita Uganda omuntu akima amazzi ku gaali n'agatambuza omusajja bamuyita Katongole sirimwerabira yakwata 15,000 mu covid awedde ng'akima amazzi n'acontributinga ku kutaasa bannayuganda abafa covid n'aziwa Museveni n'azibba 15,000 akima amazzi ali part ku Uganda yakima amazzi na contributing ku kutaasa bannayuganda 10,000 era Museveni yamwogerako nnyo n'agamba waliwo munnayuganda alese 15,000 omulimu gwa kima amazzi amannya ge Katongole sirimwerabira olunaku lwe yasoma ne full figure olw'okuba omusajja oyo mukimi w'amazzi kitundu ku Uganda ya contributing 10,000 ezi okutaasa Uganda sente ze Museveni n'azirya muwanga yatugambye zonna baazirya ezo sente twazikwasa Museveni tetwagala kuwaayiriza Lugunda kuno tetwagala kuwaayiriza Achenge tetwagala kuwaayiriza Museveni gwe twaziwa era ye yazibba ez'omukimi w'amazzi tuli bitundu tekuli kitundu kisinga kinnaakyo amaaso tegayinza kutugamba nti gasinga amagulu amaaso tegayinza kutugamba nti gasinga ate waliwo n'ebiri munda ebitalabika okimanyi nti ebyomuwendo omungi baabikweka munda
Bino biri wano tubyogererako wano waliwo ebiri munda ebitalabika ebitundu by'omunda internal organs ezo zo bwe bakugamba nga nti akataago awuddamu amaanyi ogumu omwoyo Katonda yaba asigadde kasita bakuteeka mu sikaani bagamba naye akataago ko nga tukalaba kaliko akataago kaliko ekintu ekitali kituufu awo luba lubaze nti oyengeredde ozimbye amatama naye si kuba nti noonywa walagi ensigo eriko awa omanyanga lubaze waliwo n'abatalabika waliwo abatalabika bali mu nnimiro eyo bali eyo mu nnimiro bwe batalima Kampala temulya internal organs kyobulaba bazita internal organs kati nkugambye ensi yonna ebonabona lwa patiyagi mawugwe akawuka naye ekirungi oyo omusajja dokita akoze statement n'agamba bwati temutya tebayinza kubanga babakubye virus wano Uganda tewaliwo virus bulijjo si kibagamba genda owulira oyo omusajja yakyogedde yagambye temutya tebayinza kubanga babakubye lw'enzooli wano Uganda tewaliwo virus dokita yakyogedde Dokita Warren Namara agambye wano tewaliwo virus temutya katunoonye bunoonya kiki kye babakubye naye wano tewaliwo virus si bigambo byange nze byange nabibagamba luli bino nkootinga Dokita Warren Namara temutya wano Uganda tewaliwo virus tebayinza kubanga babakubye virus tebalina we bamujja kati katunoonye kiki babakubye naye bwe mba ndaba babakubye lw'enzooli mbadde njagala anyweko anti lw'enzooli akasaanukula anyweko tulabe anti lw'enzooli abasirikale n'abapoliisi mbagambye gwe ne bw'onoobeereyo ng'oza mbu tebajja kukunona abasajja bajja banona process by process kasitoba nga toli munyarwanda toli muyima wenoonye Yesu yagamba nga nti bannange mbabuulira olaba kikoleddwa ku nze omuti omubisi naye ate mu emiti emikalu kubanga omuti omukalu gwe gusobola n'okumenyeka ng'empewo yeegufuuye omuti omubisi gusigala gw'amaanyi kati omusajja waba asobola okusuula omuti omunene nga Katumba Wamala naye ate gwe Meja Bwete nga Jeno akaaba Bwete okangabale kyakolebwa ku muti omubisi Yesu kye yali ategeeza olaba kikoleddwa ku nze omwana wa Katonda ku nze omunene Bible and politics olaba kyakolebwa ku Jeno Katumba Wamala naye ate gwali eyo mwekolemu omulimu mu bakuba amasasi mu barracks mwekolemu omulimu nammwe mukole WhatsApp group nga y'Abaganda mwekka abasirikale Abaganda mwekka mwekakase muli Baganda muyina ekyama kyammwe mukube kandiho amasasi n'omulambo mugulinyirire mbabuulira abasajja nammwe bwe mutabasuulemu emiduli egyo egibawaga balina abantu baabwe abo bamaster plan baabwe ate ekinnuma mubamanyi nammwe mwekolemu omulimu mukwate muhoozi oyo David oyo simanyi ate minister ate MP ate biki mumuba amasasi nabo baziikeko nabo bawulire bwe kiruma mu wiiki eddako mukube kandiho mu wiiki mujja abasajja mujja bakkakanya akajanja naye bwe munaaba temukikoze bagenda basombangamu omwomu bajja basombangamu omwomu nkugambye owammwe gumwesiga Katumba Wamala abasajja juzi baali bamukimye tegiba kuba mipiira gya mmotoka n'ekisenge era dureva oyo dureva muzira tuli muwo omudaali mu Uganda eddako ako ke yakola bw'ati n'avuga n'asemberera ekisenge yasala emmotoka nga adda ku kisenge n'abasiikiriza senga teyafunza kagaapu ako bali bagenda kukuba Katumba Wamala bajje n'essimu bazimuggyemu bazitwale naye ako kokka bwe kati omusajja yafanga ataasa mukama we oyo muzira senga yansigala nga wonna agaziyizaawo bw'ati mbuna ali mu kkubo wakati ne wansi bandiga musanzizaawo
kati nammwe mwekolemu omulimu nammwe mubasuulemu omuduli muli baddembe okusookera ddala Museveni mumube nga mwagala okukola ekyafaayo mmwe temusuula miduli mingi mbabuulira bwe muba si kye mukoze bagenda basomba omu ku omu mubeere ng'Abanyarwanda nabagamba Abanyarwanda abava e Rwanda nga batambula bajja e Uganda mu Buganda okukola kubanga babagoba awo wonna mu Kabale babagoba mu Mbarara babagoba ate ebiseera ebyo awo wonna mbu wali nsiko na bibira nga mulimu ebisolo kati nga batambula mu gurupu okusobola okwerwanako ng'ensolo ezze naye ensolo z'abasombanga ekiro nga beebase bebakanga ku kkubo abaali awo nga empisa emuwaludde ekintu kimuwaludde ekisolo kimuwaludde kimutwala yaye ngo ono mu kifo ky'okuyamba munne ng'agamba kiramujanye n'olupiya lwewange ng'abeera mubanja nga yamuwolako ku ze bajja balya n'agamba kimututte n'ebbanja lya ssente zange mu kifo ky'okulwanira gwe kitutte agamba kiramujanye n'olupiya kimututte ne ssente zange kiramujanye abaali 5 ne basigala 30 kiramujanye ne basigala 25 kiramujanye ne basigala 15 byebyo byomulimu Kaweesi kiramujanye Kirumira kiramujanye Muzata Nuhu kiramujanye kakati bibyo musituke ate tuyina engeri y'okukuŋŋaana mpitirivu nnyo bantu mwe temujja nammwe kutujiragira ffe bwe tujja wano kati mmwe basirikale mmwe omanyi bwe babatuuka eyo babatendeka ne babawooshingamu obwongo ne babutwala ne babateekamu obuugi muddeemu amagezi ffe bwe tutuuka wano kyosooka okukola nga wakatuuka onoonya munnayuganda munno ne mukolayo ka WhatsApp group ne bekabaka abantu bameka buli kazi bwakabaawo ng'okuba bannange nti natandise ebimere bya wano naye olwabiridde nti otyo mpulira ekintu kyewujja wano bwe kyambuka bwe kikkirira ebimere bya wano ne bagamba kati bw'omala okulya genda ogulaako okunywa bakayita dabani simanyi labani onyweko ekyo ekikwewujja bwe kiti ekyambuka bwe kikkirira kijja kukakkana ku WhatsApp group banna bakujjanjabira ku WhatsApp group bw'oba olidde kubusi eyo si nnyangu bw'oba olidde kubusi making sure nti olyayo omubogoya olwo omaze wiiki togendako mutooyi kubusi kukwata ne basupagulu naawe n'okkiriza n'obonaabona n'olubuto n'ogenda ku tooyi n'olwegayira bannange gulawo nedda odda ku WhatsApp n'obuuza bannange mmwe nti nyina ekintu sibitegeera wiiki nnamba ndi mu nju sifuluma ne bakugamba walidde kubusi nti genda ogulako okunywa kano ogule n'omubogoyo olyeko kati olumala obbirya bwoti muganda wange okitegedde nammwe mukoleyo obwo WhatsApp group bwe butubeeza wano ne twezzaamu amaanyi ogenda okulaba ng'omwaka ogukubye wali ng'ogwokubye okubye wali nga naawe ofuuka consultant omuntu omusanga ayengeredde n'omugamba naye gwe engeri gye nkulabamu ggwe olya gundi nti ebyo byennyini byendya nti kati toddamu bbirya nywa nnyo amazzi munno n'akyuka naawe basajja mmwe mwekolemu zi WhatsApp group omuntu mumuteeke mumuwambuusi nammwe mumukuba amasasi nabo bagende baziikeko lwaki mmwe muziika mwekka lwaki ffe tuziika ffekka bo lwaki tebaziika era bo baziika bo gwe beeyagalidde nti aninnya Kayirima ye tumubaze tutya ye ne bamulya naye nammwe mubasuulemu gwe babadde tebeetegekedde nammwe mukyankalanye ebibalo byabwe bakyankalanyiza ebyammwe nammwe mukyankalanye ebyabwe sebo bo buli kye bakola be babeera successful kubanga mmwe mulowooza mbu muli ne gavumenti mulina kisolo mulina kisolo omusajja atulabira ddala nga ffe bapakasi yatulabira ddala nga ffe bakateyamba ffe tetulina kubeera mu Uganda ffe tetulina kubaako kye twogera tetuteesa batugobya miggo nawe ne bakutuma n'olyoka kakkana ku banno n'obagoba emisinde omuntu gwogoba nnyoko mulamba n'omukuba wano juzi mwakuba omukazi ne mumuleeta amasira ku mugongo omukazi yagamba wano eggumba lino eryawula akabina n'omugongo Batuuni we yatuula kati waliwo amasira omwana yamukuba muvubuka muto wa LDU omukazi mukulu myaka 6
yetise kibbo kya kedo kutunda kufuna kyakulya naawe okiraba mugambe bugambi maama ebiseera bino babagana okutambula nkwegayidde genda maama va wano genda kimala maama ajja genda kubanga n'ekyokusooka ati ebyambalo olowooza kibabawo ebyambalo okwawukana ku bantu abalala bw'oyogera obwogezi era abantu bawulira naye muli awo kaweesi kiramujanye kirumira kiramujanye mugenda kuggwawo ne bwete kiramujanye bwete yakyasembyeyo kati mukazi waakaaba abaana bakaaba bwe namwogeddeko ne mugamba gwe kapasita akakyasinza omutima omubi mu bayibuli ne mu Uganda tetulabangayo kasajja kalina mutima nga gugwo kale nzikiriza kambe n'omutima omubi embazi si yeyina obuzibu naye omuyini bannaye ebisigadde tunaabyogera enkya omusajja agambye mu medical stores eddagala tebamanyi tebalirabangako tebalimanyi bwe lyajja kati neebuuza abakola ku nsalo za Uganda abakola kisaawe ennyonyi egundi ekyennyonyi ago amadagala gayitawa okutuuka okuyingira mu ggwanga okugema abantu ebintu ebifu Museveni asiba atugamba ab'enguzi mbasse naye tannatuttirayo n'omu mu myaka 35 IMF yatuuse omugamba nedda essente tetugenda zikuwa bwe tutyo katukuwa ogende bw'oba ogenda kugula seppiki tukuweeze seppiki bw'oba ogenda kugula mulawo tukuweeze omulawo bw'oba ogenda kugula butto tukuwe butto bw'omala otuleetere lisiiti kati tukwongereza emmere kye bamukoze mu bufunze omanyi mwe babibanyonnyolera simanyi mu taamuzi za economics simanyi biki tubikomyewo wano wammaffe bye twetegerera abawansi bwe batyo bwe bamugambye tukuwaza amatooke bw'omala oggawaata tukomezeewo ebikuta tulabe nti ddala owaasa amatooke kati tukuweeza enva kye bamugambye mu bufunze wamma kyekyo kati njagala mubitegeere wamma Museveni atugamba ab'enguzi mbassi bongera kulya nguzi naye ate tewali bw'obanga abaali mu buyinza bennyini be bali enguzi tewali lwe tugenda kukwata muntu alidde enguzi nze nabagamba nga mmaliriza ngende mu kusaba ewaka nnyina bankubako emiggo gye nzijukira emirundi 2 gyali gya binyeebwa kumeketa binyeebwa ogumu nali mbisekula bwe bijja ekitole awo ekitole ekyo bwe bitandikira okugonderera bwetu nenzijjamu ogutole n'engulya ne balyanga enva nga teziwera ne baba banewire ebinyeebwa konze ebinyeebwa bye mwandekedde bannaye mubeere benkanya sisobola kumeketa binyeebwa ate byemanyi nti ngenda bbiri enva ate mbirire ne mu kinu bannange muleke ate kwonona linnya lyange ko muzeeyi kale yankwata lubona nankuba ne banjalira ne mu ddiiro nga buli muntu ajja nandaba ku katongole yabadde assa omwana musajja yabadde assa omwana bannange ani wire tata wire yabadde assa wire nti ne bajja ne bandabako awo nga maama naaza nansiiga ekizigo kya shanti kiramba emiggo nga gikunguludde giti kulya binyeebwa Museveni tukwatireyo omuntu omu emirala olulala twali era tususa binyeebwa nze olwaliro simeke twatuuka ekiseera ewaka nga bwe bakuba bameketa ebinyeebwa nze wiri sibaamu kuba nababivaako simeketa binyeebwa aputunawo olubuto lunnuma bwe meketa ebinyeebwa olubuto lunnuma ndya nva za binyeebwa naye olubuto lunnuma bwe meketa ekinyeebwa ekibisi bankuba kibooko twali tususa binyeebwa nga tugenda bitunda ku dduuka ne batukaga temumeketa binyeebwa tebiwera twagala kuweza binyeebwa temumeketa nga bw'omulabiriza n'omeketayo bw'olabiriza anti enguzi eyo gyetandikira nze mbabuulira bino ebintu nayagala kubibakomezaawo mu bintu bye tutegeera muzeeyi nandaba nasirika anti nze mmanyi ndi mugezi ali wali akola bibye naye asosa nangamba wire konze wanyi taata ndeterayo awo omuggo omulungi enkoko zino naye enkoko zino neŋŋenda nguleetanga mulungi mupeera bakuba enkoko bwe nali ngumuwa bwe nti yakwata mukono teyakwata muggo yakwata mukono omuggo yagukwata luvannyuma Museveni njagala ekyo tukolereyo ekyo ekintu kimu
tuma Atwine agenda aleeta omuggo okuba ababbi. Atwine aleeta omuggo omukwata omukono otukubira Atwine Museveni owulire enduulu e Kampala awo. Atwine omuzzeeyo mu ministry akole ng'omaze omukuba olubuto lujja muluma tagenda kuddamu kulya binyeebwa. Nze nkugambye era olwaliro bwenkyala ng'ewuwa ebinyeebwa ne bibula tombalanga kuba mekesa ebinyeebwa. Si meketa binyeebwa up to now. Naye ye Museveni abasajja abalidde eggwanga osula nabo. Nawe wennyini twakuwa ebinyeebwa. Museveni yali ebinyeebwa by'aba COVID, sente za COVID eziwedde. Omusajja nkugambye yakima amazzi bamuyita Katongole sirimwerabira kubanga linnya lya taata wange. Genda olabe kiriipu ezo Museveni ze yatusomeranga ez'abasonze ssente. Katongole mwali 15 mu kimi w'amazzi. Museveni ye yabyogera. Museveni yazirya. Kati Museveni president bw'oliridde 15 nga Bank of Uganda yiyo. IMF ekuweereza ensimbi, World Bank n'ekuweereza simbi. Naye ne 15 z'omunaku akima amazzi nazo wazirya. Museveni oli musajja. Tuli kitundu ku ffenna ku mubiri gwe bayita Uganda. Ffenna buli omu alina shares zezimu. Mukama bawo omukisa ebisigadde tujja byogera enkya. Ekyawandiikibwa kiri kyembagambye. Kiri mu kuba nabadde sikiwandiise. Kiri mu Yeremiya essula 7 olunyiriri olw'omunaana. Kigamba baleke batwala ebigambo ebitabayambe. Ebyo bo babikwata babayita okubagema bakeera bwe bagamba nti temugendayo ekyo tebakiwulira. Mwe mumanyi. Katusabe. Aye Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo. Mukama tukwebaziza nnyo olunaku lwaleero. Tukwebaziza olw'ebigambo bye twogedde Mukama. Buli ssaawa 9 Mukama tubeera wano. Si lwa nsonga ndala. Okwongera okukutegeera. Okwongera okukumanya. Ate n'eggwanga lyaffe Uganda Mukama. Kubanga watuwa Bible. Tewali kintu kiri mu nsi kitali mu Bible. Tewali kintu kiri mu nsi kitali mu Bible Mukama. Yensonga lwaki buli kye twagala okumanya ebyobulamu tujja mu Bible. Entandikwa y'ensi. Enzijanjaba y'abantu Bible yatugamba nti ezayituuni lisobola okujjanjaba ejjute. Naye Mukama watuwa Bible weebale. Era omuntu atamanyi Bible, omuntu atasoma Bible, omuntu atanoonya kumanya kuli mu Bible, musaasira kubanga alinga ennyonyi etayina compass direction. Ffe Mukama tukwebaza kubanga watubikkulira Bible. Buli ekibaawo tudduka mu Bible ne tubuuza Mukama kino kigamba ki n'okitubuulira. Kati Mukama kyova olabe eno program ya Bible and politics. Ebyobulamu byonna byonna Mukama tubisanga wano. Mukama buli kye twagala kyonna tukisanga wano. Yensonga lwaki buli ssaawa 9 Mukama tujja wano. Mukama twogera ku ggwe ate era ne Uganda. Era Mukama twongera okukuyita jangu. Mukama yongera okukka. Mukama otaase Uganda. Tukwebaza Mukama. Twayita mu lockdown yasooka. Mukama tuli mu lockdown ey'okubiri. Naye era tukyalaba ekisa kyo Mukama. Taata yongera okussa ekisa kyo. Mukama yongera okugabirira. Mukama yongera. Mukama bwibanga IMF esobola okukwata ssente n'egaba ate olw'oggwe. Mukama World Bank bw'eba esobola okugaba ate olw'oggwe Mukama nannyini buli kintu. Mukama wamma tukusaba tutaase. Mukama gabirira bannayuganda bali mu lockdown gye batamanyi tebamanyi oba biki. Babagamba COVID tubagema, babagamba twabagemeza mazzi. Babagamba mugenda kufa be bagemye, ate ne be batagema mujje nammwe tubageme. Era Mukama bakeera ne bagenda ne babagema. Nga babagambe be bagema 8 ku 10 bagenda kufa. Be batagema mujje kiswa tubageme. Ate eddagala effu balikwatiddeko sitampu ya kiswa Health Center bikoze bitya. Naye Mukama tukwebaza. Mukama beererawo bannayuganda. Ate obawe ne mwoyo w'amagezi Mukama. Mukama bannayuganda bawe mwoyo w'amagezi ayawula emyoyo. Bayawula amaloboozi. Si buli lwe banaabayita nti nno bagende. Olaba ne lwe wali oyita Samwiri. Wamuyita Samwiri nga n'asooka n'asirika awulire.
era yasooka genda wa eri namubuuza eri gwompita wamma omuntu wampisa emirundi 3 namugamba sinakuyita ddayo weebake neddamu n'agamba ampise eri namugamba o bwaddamu okuyita gamba nti nze uno omuddu wo yogera Samwiri yasooka n'ayawula eddoboozi si kumala gamuyitaayita bannayuganda gwe bayita yayitaba jangu tubageme najja tebasooka nakwawula ddoboozi tebasooka kumanya atugema agenderera ki mukama bannayuganda barespectinze omuntu abapulaningira okubatta n'abayita mu kubatta ne bagenda mukama Uganda tebakulaakulanya malwaliro bakulaakulanya gwanika mochale si egwanika treasury mochale gye bakulaakulanya treasury yo ne bwekala mochale ino okubanga mukama jangu otusaasire jangu otaase Uganda mukama mu ddwaliro ekiruddu temulimu essi temulimu faani temulimu air conditioners naye mugwanika yo baali kulaakulanya buli ekyetaagisa mugwanika mu ekiri naye eri abalamu gye babeera omulwadde bw'alwala abaana bakwata ebisaanikira bya baketi ne bawujja kitaabwe asobole okufuna ku mpewo y'obulamu naye nga mugwanika gyeri kubanga waliyo investor yakulaakulanya eggwanika mukama wo Uganda weeri omukulembeze gwe tulina bwatu pulaningira mukama kyetuva tujjanga wano ssaawa 9 Bible and politics bino ebintu twabiteeka mu ggwe mukama kuba tumanyi gwe ayinza okututaasa weka teri ayinza kututaasa gavumenti eriwo okutumalawo bakwata task ya kutumalawo bakwata gundi ya kutumalawo ye pulani yaabwe batumalawo batya abamu ne babatuga abalala ne babatomera n'emmotoka abalala ne babakuba amasasi abalala ne babawa obutwa abalala babateega mu ddwaliro kwegamba eyo ye gavumenti yaffe mukama kati ffe tetugenda kuva mu mayumba mukama abaffe twabaganye okuva mu mayumba tebagenda mu ddwaliro batuulaawo bakulindiraawo bwe baba baakufa bafiire awaka tetujja kusasula za mochale tetujja kusasula za mochale kubanga mukama bali abaana Sadrak, Misach ne Abednego bagamba bwe bati tetugenda kusinza Nebukaduneza Katonda waffe ajja kutununula ate ne bwana abatatununudde ne bwana abatatuyambye tetugenda mukama tetujja genda mu ddwaliro ojja kutuyamba ate ne bwoba totuyambye tetujja gendayo mukama ffe gwe twesize tumanyi ojja kutuwonya mukama yawonyeza mukyala wange wamma n'abalala bakyalire gwe yakyadde wange n'obonyo wange mukama n'abalala bakyalire kyalira Chairman Nyanzi gyali kyalira abaho Sweet Apple musisinkane mukama n'abalwadde abalala bonna mukama bangi basisinkane mu linnya lya Yesu mukama basisinkane bawonye mukama bawonye tetugenda mu ddwaliro Katonda waffe ajja kutuwonya ate ne bwana abatatuwonyeza era katufiire waka ekyo Shadrach ye yakyogera nagamba tetugenda kusinza Nebukaduneza tetugenda kukusinza Katonda waffe ajja kutununula ate ne bwana abatatununudde mukama bwe obuvumu bwe tutuuseeko tetujja genda kutugema mukama ojja kutugema ate ne bw'onooba totugemye ffe abamu era tetujja kgenda tebajja kgenda kubanga mukama ekiriyo kyakututta mukama tusisinkane mukama bannayuganda basisinkane mukama bannayuganda bawonye mukama bannayuganda bawe emmere babasuubiza ssente babagabira butimba bwa nsiri mukama bannayuganda bawe emmere nze ekyo mukama nzikiriza tewali bituuse ku Uganda nga tebituukangawo n'oyamba abantu n'obibayisaamu ojja baliisa ojja balabirira ojja banywesa ojja bagaggawaza mukama ojja bagaggawaza mukama osobolera ddala okufuka omukisa gye bali mukama ne bayita mu mbeera eyo mukama gye babadde tebasobola kuyitamu mukama tutaase gavumenti etumalawo
mukama taasa gavumenti eri ku bantu baayo batte bamalawo mukama owala n'omusaayi oguyikira obwereere mukama twakusabye tukwebaza omwezi gw'omukaaga otuvuze nga bw'obadde oyagala tetusobola kugaana gy'otutwala mukama n'ogw'omusanvu tugukukwasa tuvuge kwata enkumbi mukama okoole mukama njagala okoolemu abo abakulaakulanya amawanika abakulaakulanya zimmokyale ne baleka okukulaakulanya amalwaliro abo mukama bakoolemu obatwale mukama kwata enkumbi okoole mukama akakumbi kali akakoola kaba katonotono tekatema bino ebirime kasobola okwawula nti ono ssere ne kalekawo ekijanjaalo mukama koola waliwo abatta bannayuganda mukama batuula mu kakundi kaabwe ne bateesa okutta bannayuganda mukama koola mukama abo booba okoola abasinga badduse bali Nairobi badduse bagenze mukama bakoole mukama bakime mukama banone mukama koola tusigaze eŋŋano ennungi eŋŋano embi mukama gikoolemu mu kanisa gikoolemu mu byobufuzi gikoolemu mukama mu bizinensi gikoolemu mukama Uganda gikoole mukama koola osobola okukwata olweyo n'oyera mukama yera kasasiro mukama yera kasasiro osobolera ddala mukama tukukwasiza Uganda twagala Uganda egenda okuweesa ekitiibwa mukama waliwo omusajja yeefuulidde eddala ekyokusinza Uganda omusajja yeefudde nannyini Uganda abalala agitugobyeko mukama abantu tebakyali bannannyini nsi abantu bafuuse ng'ente olaba mukama waliwo minisitule ennamba ekola ku bisolo minisitule ennamba ne bamala bakusanga ng'okutta ekisolo ky'omu nsiko gw'omusango bakusiba myaka naye mukama okusanga ng'osse munnayuganda si mawulire bannayuganda baba mukama munnayuganda basobola okumutta olw'okuba yagenza okuvuba ebyennyanja byewatuwa gavumenti tebirima tebijjanjaba tebiwa mmere naye okukwata ng'okivubye ne bakusuula mu mazzi n'ofa mukama bannayuganda gavumenti ekusiba olw'okuba osomesa abaana kwegamba mukama tukwagala okusinga bwe twali tukwagadde mukama tukwagala okusinga abaisirayiri bwe bakwagalira nga bali e Misiri mukama tukwagala okusinga abamisiri bwe bakwagala nga bayimiridde ku Red Sea nga balaba ennyanja emyufu eno waliyo olusozi n'eno omulaba ava mabega enjagala gye bakwagala kwoluffe mukama tusingawo era obwangu bwe wakozesa obbataasa obwo bwennyini mukama bw'oba okozesa leero otutaase tusomoke Museveni mukama otutaase mukama tutaase Uganda omubiri ogumu gwe bayita Uganda gwalumbibwa kansa alya Uganda mukama naye kwate ekyo ekitundu mukama lwaki tukwata ekitundu kikansa ekyo Museveni n'okitemako waakiri Uganda esigaze omukono gumu naye nga kansa talidde mubiri gwonna mukama Uganda eggwawo kansa amalawo Uganda mukama Museveni yeefudde ekirala mukama Museveni tukwegayira mukama Museveni mutwale naye mukama senga okitukolera olwaleero mukama kisoboka waliwo abatakkiriza mukama lwaki tolaze amaanyi go bwotyo abantu ne bakkiriza emirambo ebiri ogwa Museveni ne mutabani we ne gituyitako awo ewaffe awo ne gijja ne giyita ekyengera abekyengera ne bagiraba nga bagitwala ne be bagitwalira mu nnyonyi naye era kale naye mukama tugirabeko nga bagikkiriza awo Masaka Road tulabeko n'ab'omu Lwera abantu bayimire mu Lwera bagikubeko amaaso gigende gifulume Buganda giyingire embalala gyeyongere mukama abantu balabe ekitiibwa kyo kwolwo abantu bajja kulaba ekitiibwa kyo nga lwe baakiraba nga lwe baalaba ekitiibwa kyo mukama ng'omulambo gwa Falaawo guteyenga mu Red Sea mukama bannayuganda bajja kukkiriza nti olina amaanyi omanyi waliwo era abakyabuusabuusa ffe mukama olunaku olwo tululaba naye lubalage mukama balulabeko bawulire breaking news mukama ojja kuwulira embaga abannayuganda bajja kusinza bakutendereze mukama tutaase ku Museveni talina kalungi konna era bw'omutwala kwolwo lwe tumwerabira talina kyatulekedde wabula tugenda kulwana kuzzaawo bye yabba mukama okumanya omusajja oyo mubbi waliwo omusajja Katongole yakima amazzi namuwa 10 years mukama Museveni yazibba
omukulembeze w'eggwanga tumugulira buli kintu, tumugulira amafuta, tumuweererera abaana, tumujjanjabira abaana, tumujjanjaba. Yabba 10 z'omunaku ezi 5 ze yamuweza covid. Mukama batubbye ne batumalawo. Uganda bw'aba muntu asigaza magumba, Mukama jangu otutaase. Mukama n'abalwadde mbasabidde bonna gye bali mu linnya lya Yesu. Mukama waliwo abalwadde bali mu mayumba bo bayimiridde mu mafuta ga Shadrach. Tebajja kugenda bagema, ojja bagema, ate ne bw'otabageme tebajja kugenda. Tebajja kugenda mu malwaliro, ojja bajjanjaba, ate ne bw'otobajjanjabe tebajja kugenda. Awo Mukama wojjira n'obajja mu muliro. Shadrach bwe yakikola wajja Nebukadduneeza yagamba tetusuddeeyo abantu 3. Ate nga ndabamu owookuna. Ate n'amaaso ge gafaanana ag'amaaso g'omu ku baana b'Abakatonda. Ono mwana wa Katonda yali mu muliro. Omwana wa Katonda yasanga Shadrach mu muliro. Nebukadduneeza ye yamulaba. Mukama kkirire Uganda awo. Otaase bannayuganda buli omu mujje ku kiriri kye. Bawonye Mukama obasiibule. Obagabirire mu karantini Mukama. Beetuulireyo basirike bakutendereze bakusinze paka karantini lwaliggwaawo. Mukama weebale ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza kubanga Mukama osobola. Nze Mukama nkulabye ng'okola. Nze Mukama ne bwe sigenda mu Bible, nze am a living example. Yes, Paulo yagamba muli bbaluwa etambula. Muli bbaluwa ennamu ezitambula. Nze Mukama ndi bbaluwa ennamu omuntu gy'asobola okusomako n'akkiriza nti Katonda mu ggulu gy'ali. Kuba omuntu nze ne bwe njogera ku byange, omuntu ayinza okumanya nti Katonda mu ggulu gy'oli kubanga wanzija ku lubungo Mukama n'ontuuza n'abalangira. Mukama wanzija mu kasasiro. Mukama wanzija mu bantu Mukama nali sigasa. Okutuusa olunaku nze lwe nayagala ngende nfe n'okufa ne kumbula nga mpulira n'omulambo gunsinga amakulu. Mukama nkusaba otaase omuntu ali mu mbeera bw'etyo. Waliwo omuntu omulala Mukama abantu batandise kusaba bwe bati, gwe Katonda wa Pastor Willy, Mukama nkwebaza ate obakoledde kubanga obadde Katonda antuusizza wano owa Isirayiri. Nkwebaza Mukama weebale. Omuntu n'asaba esitala Katonda wa Pastor Willy, Mukama n'omuwa. Mukama weebale kubeera Katonda wange, ddala oli Katonda wange. Mukama abantu basisinkane, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza. Amiina. Gwali eyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero nzije mu maaso go, mpulidde ekigambo kyo, saba onsonyi obutali butuukirivu, nzikiriza n'omutima gwange, njatudde n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose. Erinnya lyange lisangule mu kitabo ky'okufa, oluwandiike mu kitabo ky'obulamu. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama abawo omukisa. Mwagale nnyo Mukama. Mwesabire mukyuke mudde eri Katonda. Tuleke amakubo gaffe amabi. Si byangu kuba twabumbibwa mu ttaka. Ettaka ekyo kintu nakyogerako okubumbibwa mu ttaka Bayibuli bw'egamba. Waliwo embeera ezitukyusa. Enkuba etonnya n'obeera bisooto. Omusana gwaka n'obeera nfuufu. Ebiseera ebisinga okyuka n'embeera y'obudde. Naye Katonda Yesu Omwoyo Mutukuvu bw'akuyingiramu ofuna content endala ng'omusana ne bwe gwaka osigala tokyuse. Enkuba ne bw'etonnya tosobola kufuuka bisooto. Ge makulu g'ettaka. Kati gamba Mukama abeeko ekipya kyakuteekamu obeere solid newankubadde oli ttaka nga tokyukakyuka. Tuleke amakubo gaffe amabi tunoonye Mukama. Ekyo kintu waliwo omwana wa buwala ali Dubai. Naye yampeereza message n'angamba bulijjo nkulaba bulabi sijjangako mu kabokisiko naye natuuse mu mbeera ng'enkutte bweti. Nze bye nasabye nabadde sibimanyi kuba n'ekyokusooka siri mulokole. Nze nkulaba awo by'oyogera nenzijukira omwana yawona covid mbu yasabye Katonda wa Pastor Willy. Nange ne ngamba Mukama nti Mukama Katonda wa Pastor Willy. Waliwo ne gwe wakolera nange nkolera. Omwana yangambye kyekindeese mu kabokisiko sandize era sina kyenkwagaza nzize kukugamba. Katonda wa Pastor Willy yankoledde bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti.
bannaye twagala ennyo Mukama, bannaye twagala ennyo Katonda w'eggulu gy'ali. Ate toberanga eyo n'ofuna ekizibu ne weesiga musimanyi wire nedda, nange nnwana lwange, nange nnoonya Katonda wange. Mukazi wange abadde mulwadde, mbadde mu kusiiba na kusaba, mbabuulirira wano, Mukama mukazi wange, Mukama omwana wa nange bye mbaddemu. Namutiisa eri ne mukanga, naye ng'eno ndi mu kusaba. Kati naawe mwetegerere Katonda si wire, Katonda w'eggulu. Bino julira bujulizi nti Mukama munnange, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, era Katonda wa naye nga Katonda okubeerwa kwaffe. Mukama abawa omukisa. Mbaagala nnyo bantu mmwe, singa mubadde mumanyi enjagala gye mbaagala. Bukyanzaalwa siwulirangako nga bwe mpulira, just because of you people. I don't know. Simanyi bwe nnyinza kwebaza Mukama. Naye Mukama ambulesinze okuyita mu mmwe, ate nammwe nkiwa ababulesinze okuyita mu nze. Ekyo kye mutyako, era nze bwe mulaba nnyimirira. Naawe bw'omulaba toseetula kigere, ate odduka olaga. Katonda omulungi okwakisaba nkuumire, sigadde nze SPS Muwire. Abasirikale b'e Uganda mbagambye, bw'oba oli Muteeso, oli Muganda, oli Mukyoli, oli Mulango, oli Munyoro, oli Mutoolo, oli Munyankole, Munyankole wa Uganda, mukole WhatsApp group, mmwe bangi. Musobola okusalawo ne mugamba bunaku mugenda kusuula emiduli eneena. Ejeji musobola okukikola ne mubasuulamu emiduli ejeji. Mmwe gwe mumanya abuutikidde eggwanga, otherwise bagenda bakozesa okubako. Ate buli gwe bamala okukozesa bateekwa okujjawo. Nkubuulira, obadde omuyini ne bakuteekamu embazzi yaabwe ne batema emiti emira, bwe bamala bagenda kufumbisa emmere. Anti gwe okazeekazeemu gw'osobola okukwata akaliro. Bwe bamala nga bafunayo omuti omulala, nkugambye bakwata kitatta. Kitatta bwe bamumaliriza bwe bati ne bakwata sipapa, kati ali eyangaŋŋala. Bane munnyambe. Naba naye Katonda yatuwa Bobi Wine, Mukama mpa omutima ng'ogwa Bobi. Bambi yamusaasidde n'amukolera ne posti namba. Mbu bannange tusabire munnaffe sipapa. Naye bannange, His Excellency Mukama akuwa omukisa, webale kusonyiwa za kulinnya ku peegi yange. Beze omukulembeze abamukulembeze sebo yamusonyiye, era n'amusabira n'agamba afune obwenkanya. Naye Mukama songerako kirala, mweraba. I sign out.